Tukwaniriza nnyo mulabi wa media ankubaza okubanga oli naffe, nkubaza okubanga buli kimu kikola bulungi, ate era nkubaza okubanga otugoberera kyokola kya kabi nnyo nga bwe twagamba, nga bwe twakutegeeza baba Ssegawa abeera oba John Ssegawa abeera, tuba tulina otutambula naye okubalaga kiki ddala ddala kyategese kyafumbye. Essaawa zino tuli ku red carpet, omuzannyo gugenda kubeera gutandika wonna wonna w'oli osubwa. Omuzannyo gwe bayita the golden calabash olunaku olwaleero agwe tuliko. Omukulu ogamba otya Dankani? Webale kujja bigenda bitya? Isuuti yabuze nja kuwa eyange bonojjeeka tofaayo. Olunaku lwaleero rehearsal tugikoze bulungi, we are all set. Tuli wano tulinda mugenyi waffe kasita ayingira bw'ati ffe nga tutandika. Special guest tumwogera Robert Kyagulanyi Sentamu. Yes, ajja. Ali eyo yonna mutegeeze nti omukulu anaatera okutuuka mu ddakiika nga 15 era gwe nninze wano bw'amala okutuuka nga ngenda ne njijamu bino ebimulinda nga ngenda nyambala costume nga kitabuka. Yes. Duncan wali omu rehearsal. Let me tell you Duncan, abantu bagenda kulaba experience ey'omuzannyo gwe bayita omuzannyo. Ebbanga abantu kati abaliwo baludde okulaba ku mizannyo gye twakola ng'egyo emirungi egy'edda. Ndowooza omuzannyo guno gwasemba kubeerawo emyaka nga bwe tugukoze n'ogutegeka last 20 years. I'm telling you, because egyo emyaka gyonna sejjukira nti twetegeka bulungi nga bwe twetegese omuzannyo guno. Jjukira mwalimu abantu nga batandise obutabala na biseera na biki, naye kati bano abaana batuwadde obudde ne tugezaako okukola ekintu ekyo ate nga tukiteeka ku mulembe ogwaleero. Omulembe ogwaleero, this new generation and understanding. So kati ndowooza banaakiraba obulungi bajja kinyumiro. Nina ebintu ebyenyumiranga mu firimu, mu muzannyo si firimu. Effects ze mwasangamu. Wabulanga omuntu ng'oli awo oli ku by'oleka effects. Naye oli ankagendera ddala ku ekyo ky'okola. Yes. Muno tubusuubire era. Tubusuubire naye obwaffe bugenda kubeera totally traditional, totally live. Ng'abaana abakuba traditional instruments be batuwa sounds ezo, so balina omuzannyo bagustadinga nga bwe guli nga bwe kyandibadde. Tiolaba bwe tukola emizannyo wa film tugenda mu studios ne tukola erinnya njerabidde ne tukola sound wa film oyo ng'owulira akantu bakita scoring. Ng'owulira akantu akutugeza akakiiko kaguddeyo bakikinaki n'ogiteekera mu studio. Naye kati ffe tugenda bikola live wano. Yes, era abaana bonna balina kubeera alert tusobole okugyayo ekifaananyi ekyo kye twagala okuggusa. Lwaki? Twagala tutandike okubeera ekyenjawulo. Twagaza omulimu guno abalabi abalala tugutambuzeeko n'okugujja wano. Tuleme kubeera ku bikwata ebiri basic. Kubanga ebintu ebyaffe byolaba ebiri African ate bye bitunda. Duncan fashion okimanyi nti azeeyo to African. Abakazi baddugavu, bitengi, bikooyi. So African is coming back. Africanicity is coming back. So kati naffe twagala tweyiiza awo tuki. Bazannyi bannawe ab'emizannyo gino waliwo bangi abazze okubanga balaba ku muzannyo guno. Tekisoboka. Ebyaffe eby'emizannyo bwe bityo bibeera tuba tetwewagira. Kati gobanga mulabe waabwe. Kati era bali eyo basabirira nti senga tebigenda bulungi. That's the nature of the world we live in. But regardless we move on. Tugutandise leero ku Lwomukaaga. Tuguvaamu ku Boxing Day ku ssaawa 5 nga tugumaze. Enkya ku Sande gye batasobola kujja ku Sande Christmas tubalinze. Christmas buno banga mulina barbecue waka nga mugenda mu mpombo jangu ku Boxing Day. Zennaku 4 kati 3 okuva olwaleero tulujjeko. Tugenda kuba muzannyo gumu, the same experience nga bwe yagulabye leero bwe genda okubeera enkya bwe genda okubeera olunaku oluddako. Omuntu alaba omuzannyo guno abanga ali omusije bwero banaki akusuubira ogulabako ku flash. Tetugenda gubateerako abintu abo bayiga okusasuliranga ebintu byaffe because the moment we tuguteekako bwe tuti nga batandika okupiratinga. Kati ffe kye tujja okukola ekyangu tujja kusooka tuguholding on dearly. Owulira
tusooke tugutambuze mu maana ba institutions kubanga ye ultimate goal yaffe okukozesa bino ebyaffe ne tubireeta wano ku National Theatre ne tubiwa ebifaananyi ebirungi n'endabika kati wetumala kubanga abo abaana abo tebasobola kujja wano ku National Theatre kulaba bintu ebyo kakati ne tubibatwalira. We are creating an audience in the next 5 years. That is our ultimate goal. That our target is in 6 years okulaba nga tukomyawo theatre gye tusuubira fe gye tusobola okugamba nti we are part of it. Eri yaliwo naye ng'ekutte mukutu fe gwe twagala ogitwaliramu. That kind of acting we want to embrace it because egendagana ne bye tuluubirira n'abaana abali modern. Yes. Okay. Tusuubira okulaba ku mukyala bayita Mariam Ndagire ng'azze okunyumira ku muzannyo guno. Sisuubira nti anajja nga bwe nvuddeko wali waggulu. Yes, nga bwe nvudde wali waggulu. Gye mitima gy'aba bwe bati bannakatemba bwe bati neffe twabamanyira bangi oyogerako naye mama w'omwana w'abaana bwe bati bwe babiira anti omutima guno ogwa theatre gumutwala ne gumujja eri mu bya famire neerabira ekya famire n'agenda neki n'embeera nga bw'etambula. Ekitegeeza nga bwe tulaba abayimbi ng'omu apositinga muyimbi munne alinayo show ewammwe tekiriyo. Tekisoboka kubeerayo. Era post bwagiraba deleting and deleting. Yes. Yeah, but regardless we move on. Okay. Tugenda ko mukulu kasita atuuka. Nga tumwaniriza nga tufunayo ebifaananyi wano ne kasi na biki kubanga tuyinza obutamufuna nga guggwa nga ffe tutandika nga tukisabula. Okay. Yes. Kyoyanziza nnyo. Amin. Kale ago omulabi wa media nkwebaza okubanga oli naffe ate nkwebaza okubanga otambula naffe. Tuli waneno ku National Theatre awo tuzze okulabira omuzannyo Golden Calabash olunaku olwaleero kigenda kuba kirungi nnyo kigenda kuba kinyuvu ndaba abantu bonna beetegese nnyo nyini ddala eggwe manya mumanya nti atudde munda asuubira okujja asuubira okutuuka manya ekintu kimu nti ku ssaawa yonna obudde bwonna ekibanyi kigenda kugwa n'amenvu ate gwasubidde olunaku olwayo lw'omukaaga manya nti olw'Essande tugenda kubeerawo wano olw'Emmande tugenda beerawo wano no Boxing Day zonna ennaku tugenda kuba tuziri wano so gwasubiddwa ogenda kuba okoze bubi kyoba omanya nti ensonga zigenda kutambulira ddala bulungi nnyo. Nyabo sense okulaba kusanga sewo nedda ni muwala wa director. Okola party ki gyogamba nti nze manze ng'omuwala ngenda kukola ki? Ngenda beera mu ticket booth. Sente soko obuuze ku batulaba bamanye ani gwe twogana naye. Asibe tanno basewo ne bannyawo mugye baleko wenkoma. Oyo muwala wa John Ssegawa yazze okuba ye ebyokusanya abivaako taata tamukkiriza kuzannya baddaasi bayinza omusumbuwa ne wa muzeeyi wabula yasigala ekintu kimu nti ye wa mu booking so nja kubeebaza tukyagenda mu maaso n'ensonga wano wemulaba ku red carpet balinze mugenyi ekifaananyi nga bw'okiraba bwe kiri balinze mugenyi mukulu nga bw'okiraba bwe kiri red carpet bweti bweri tulinze mugenyi